بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد baganda baffe abasiibi Allah basobozesezza okusiiba omwaka guno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akkiriza okusiiba kwaffe ngera bwe mbakubiriza okubeera nga tumutya Allah subhanahu wa ta'ala naddala mwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan tugezeeko nnyo okulaba nga twewala buli kyonna ekisobola okukendeeza empeera y'okusiiba kwaffe tumusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala Allah abeerenga akkiriza ibaada eno gye tulimu olwaleero twagala twogere ku abo Allah subhanahu wa ta'ala be yakkiriza okubeera nga omwezi ogwa Ramadan bwe gubasangawo ne babeerako embeera ez'enjawulo nga bakkirizibwa okubeera nga balya mu mwezi ogwa Ramadan. Si nti buli muntu yenna akkirizibwa okubeera nti alya mu mwezi ogwa Ramadan, ate era si buli muntu yenna nti akkirizibwa okubeera nti nno asiiba. Waliwo abantu shariya be yatunuulira olw'ensonga ez'enjawulo okubeera nga bakkirizibwa okulya mu mwezi ogwa Ramadan. Mu baana abakkirizibwa okulya mu mwezi ogwa Ramadan mulimu abakakatibwako okubeera nga baliwa, ate abamu nga tebakakatibwako okubeera nga baliwa, nga shariya yabakkiriza babeere nga balya, naye bano abamaze okulya ate babeere nga baliwa Ramadan. Kati waliwo al asbaabu al mubiha lil fitri, ensonga ezikkiriza omuntu okubeera nga asiibulukuka. Ensonga zino za njawulo okusinziira ku mbeera ez'omuntu. Asookera ddala alhamil au almurdi'u, ye mukyala ali olubuto, oba almurdi'u omukyala ali mu kuyonsa. Ensobi gye tutera okukola kwe kusuubira nti buli ali olubuto oba buli ayonsa yenna kimukakatako okubeera nga alya. Ekyo nno si kituufu. Shariya etunuulira mbeera za muntu. Waliwo omukyala nga ali lubuto naye nga muli alina amaanyi, asobola okubeera nti nno asiiba. Naye ogenda okulaba abakyala abasinga obungi ye kasita abeera olubuto agenda bugenzi mu kulya n'asiibulukuka, n'osanga omukyala mu kuyonsa nga naye asiibuluka busiibulukusi. Tutunuulira mbeera za muntu. Naye fa idha ihtajat alhamil aw almurdi ila alfitri, senga omukyala aba yeetaaze ayonsa oba omukyala ali olubuto ne wabeerawo obwetaavu obumukkiriza okubeera nga asiibulukuka mwezi ogwa Ramadan, shariya yamukkiriza okubeera nga asiibulukuka. Waliwo omukyala nga ali lubuto ng'asobola okusiiba olwaleero, ate olunaku oluddako n'abeera nga asiibuluka. Amakulu nga bw'aba asiibye leero enkya n'asiibulukuka, olunaku oluddako aba asobola okufuna amaanyi agamukkiriza okubeera nti asiibulukuka. Oyo shariya efaanaganako bw'ekyo, shariya yamuta neemukkiriza. Ennaku z'abeera nga tajidu fiiha mashaqqa, ng'alinamu okukaluubirizibwa asiibulukuke. Ennaku z'abeera nga tafunyeemu buzibu, shariya neemukkiriza okubeera nga alya. Kati ennaku zino z'aba aliddemu, shariya emulagira Ramadani bw'eneeba eweddeko abeere nga aliwo ennaku ezo. Z'aba asiibyeko ezo zimubalwako, kubanga alhamil aw almurdi'u, omukyala nga ali lubuto oba omukyala nga ayonsa, ayinza okuba nga yeeraliikiridde omwana ali mu lubuto,
oba neeraliikirira omukyala ayonsa nti bwe naaba nsiibye amabeere gayinza okubula, oyo shariya yamuta. bw'atunulira nti okusiiba kwe kujja kubuza amabeere g'omwana, oba n'atunuulira nti okusiiba kwe kugenda kukosa omwana ali mu lubuto, awo shariya yamuta olw'obuzibu bw'aba afunye. ne wabeerawo omukyala ng'olwaleero senga asiiba, enkya n'alya, olunaku oluddako omwana ajja kufuna kyajja okubeera nti afuna amabeere mu lubuto lw'omwana oyo. Shariya yamukkiriza okubeera nti bw'afuna obuzibu ku lunaku olulala n'atafuna buzibu, shariya emukkiriza okusiiba olunaku lw'atalinaako buzibu. Kubanga owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Anas bin Malik, bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yannyonnyola. Era ekyo ne kiraga nti senga omukyala oyo alya mu mwezi ogwa Ramadan tagatta bintu bibiri, tagatta al-qada wa sawm, tagatta kubeera nti nno aliwa wal it'am, n'okubeera nti nno aliisa, akolako ekintu eki kimu. Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubeera nti akakaati ka ibaada biri mu kiseera kimu ku muntu omu. Kiki tutegeeza? N'abeera nga omukyala ono mu kiseera kye kimu aliwa, ate era mu kiseera kye kimu ng'aliisa, kitegeeza alina okukolako ekintu kimu. Bw'aba alidde, shariya yamuta abeere nga ajja kubeera nti aliwa nga Ramadani eweddeko. Ekiseera ekyokuliwa kiseera kigazi, kiyinza okujja oluvannyuma lw'omwaka, kiyinza okujja oluvannyuma lw'emyaka ebiri. Ekyo ne kiraga nti omukyala ayonsa oba omukyala ali olubuto tagatta bintu bibiri, tagatta al-it'am, okuliisa, ate era tasobola kugatta mu kiseera kye kimu n'abeera nga agasse okubeera nti aliwa. Kitegeeza bw'aba alidde ajja kubeera nga aliwa. Ekyokuliisa ne kibeera nti nno kimuvuddeko, ng'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yannyonnyola mu hadith ya Anas bin Malik, n'aga nti wa anil hamil aw al murdi as-sawm aw as-siyam, n'aga nti omukyala ali olubuto wa ddembe okubeera nga either asiibye bw'aba tafunye buzibu, bw'aba alina obuzibu abeere nga alya, Ramadani bw'eneeba eweddeko ajja kubeera nti nno asiiba, ng'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabeera nti annyonnyola. Eyo ensonga esookera ddala okukkiriza omuntu okubeera nti nno alya. Omukyala ali olubuto abamanyi bamugeraageranya ku muntu omulwadde, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogera mu Qur'an ekitiibwa. Kati omuntu oyo omulwadde shariya yamukkiriza alye mu kiseera eky'obulwadde. Ramadani bw'eneeba eweddeko ng'obulwadde bwe buweddeko, ennaku ezo abeere nga azirwa, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunnyonnyola mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'aga nti waman kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddat min ayyamin ukhar. Omu mumwe bw'anaabeera nga mulwadde obanga tasobodde kusiiba obanga ali mu safaari, fa iddat min ayyamin ukhar, Allah yamukkiriza okuliwa mu nnaku endala eziddako. Ensonga ey'okubiri ekkiriza omuntu okubeera nga alya mu mwezi ogwa Ramadan, al-marad, omuntu okubeera nga alina obulwadde, oba al-marid ye muntu gwe tusuubira nti mulwadde. Walil marid thalatha halat, omuntu omulwadde alimu embeera ssatu. Embeera esookera ddala idha kana al-maridu yatadarraru bisiyam, ye muntu omulwadde ng'okusiiba kumukosa, akosebwa nga asiibye. Wala yurja shafaa'uhu min hadha al-marad, era ng'obulwadde obwo bw'alina tebusuubirwa kubeera nga buwona. Ng'omuntu gwe tuyinza okulaba al-maridu bisaratan, ye muntu omulwadde owa kansa yenna amujjudde omubiri, oyo tasobola kubeera nti nno asobola okusiiba, afaanaganako bw'atyo. Oba al-ajiz, obulwadde bw'alina tebumusobozesa kubeera nti nno asiiba.
kati omuntu afaanaganako bw'atyo bw'abeera nga tasobola kusiiba olw'obulwadde ate nga n'obulwadde obwo tebusuubirwa kuwona, oyo kyakola ye shariya yamugamba buli kanaku aliise miskiini omu. Yut'imu likulli yawmin miskiinan, buli kanaku aliisa miskiini omu, kubanga obulwadde bwe ekisookera ddala tebusuubirwa kuwona, tasobola kusiiba. Naye kigero ki kyaliisa omuntu abeera nga mulwadde nga tasobola kusiiba? Amanyi bageraageranya ekigero kyaliisa kyekyenkanankana kiilo wa nisfun, ye kilo emu n'ekitundu. Kye bayita okuliisa kwe kuliisa omuntu emmere. Emmere egy'omuliisizza kilo emu n'ekitundu, oba ya buwunga oba omuliisizza muceere, emmere emanyikiddwa mu kitundu, mu bantu b'ekitundu omwo kigeraageranyizibwamu kilo emu n'ekitundu. Ng'emmere yoba oliisizza omuntu kye bayita okuliisa kwe kubeera nga omuliisizza n'obeera nga omuteereddeko n'enva, so si kumuwa buyi kawunga kakalu n'abeera nga atambula, kubanga naawe oyagala mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Embeera ey'okubiri ku muntu asiiba, idha kana almaridu yatadarraru bisiyam wala yurja shafaa'uhu min hadha almarad lakinahu yastati'u siyamu ba'd al-ayyam duna ba'd. Ye muntu okubeera nga bw'aba asiibye akosebwa era ng'obulwadde obwo bw'alina tebusuubirwa kuwona, naye ate ono alina enkizo ku muteeko ogusoose, lakinahu yastati'u ba'd as-siyam, asobola okusiibamu ennaku ezimu duna ba'd, ng'endala tasobola. Amakulu leero mulwadde, obulwadde bwe bw'alina tebumusobozesa kusiiba, naye nga tasobola kusiiba. Kusiiba kuli continuous, kwa lubeerera. Makulu leero asobola okusiiba, enkya n'alyamu. Oyo shariya yamukkiriza afaanaganako bw'atyo, omuntu omulwadde afaanaganako bw'atyo, okubeera nga ennaku z'asobodde okusiiba azisiibe, z'atasobodde kubeera nti azisiiba azirye. Era oyo nayo aliisa ennaku ziri zokka z'abeera nga teyasobola kusiiba olw'obulwadde bw'alina. Mulimu abantu abafaagana bwe batyo, oluusi obulwadde bw'alina tebusuubirwa kuwona, ng'omuntu alina alusa mpitirivu, naye ng'olwaleero bw'afuna eddagala ate asobola okusiiba. Eddagala eryo bwe liggwaawo nga tajja kusobola kusiiba, kitegeeza ennaku z'atasobola kusiibamu shariya yamuta abeere ng'alya. Z'asobodde okubeera nga asiiba azisiibe, zino z'abeera nga tasobodde kusiiba shariya n'emulagira okubeera nga aziriisa. Era okuliisa tekwawukana na muteeko guli gusoose. Likulli yawmin miskiina, buli lunaku lw'atasiibye nga tasobola kulusiiba aliisa miskiini omu. Ekigero ekyenkana kiilo wa nisfun, kilo emu n'ekitundu ey'omuceere oba ey'obuwunga oba emmere emanyikiddwa mu bantu ab'ekitundu ekyo. Omuteeko ogwokusatu ku muntu omulwadde oba alina obulwadde, almarid alladhi la yatadarraru bisiyam, ye muntu omulwadde naye ng'okusiiba tekumukosa. Mulwadde naye ng'okusiiba kw'alina yatadarraru bisiyam, manya nga okusiiba kw'asiiba kumukosa, naye wayuruja shafaa'uhu, naye ng'obulwadde obusuubirwa okubeera nga buwona. Oyo afaananako bw'ati, abalwadde abafaanaganako bwe batyo balinda ekiseera ne bamala okuwona, kuba obulwadde bwe twogerako wano asuubira okubeera nti nno bujja kuwona anytime. Afaanaganako bw'atyo alinda obulwadde, ensonga eyo neevaawo ey'obulwadde, n'abeera nga ennaku ezo ze yalya z'abadde nga tasiibye, guyinza okuba mwezi mulamba gumusanze, n'abeera nga abadde mulwadde naye ng'obulwadde bujja kumala buveewo, oyo akkirizibwa shariya yamuta okubeera nti nno alya mu kiseera eky'obulwadde. Bw'anaaba nti awonye ajja kubeera nga aliwa ennaku ezo. Kitegeeza oyo taliisa, kubanga oyo obulwadde bwe busuubira okuwona. Kitegeeza bunaaba buwonye, oyo abeere nga aliwa buli ennaku ezo z'aliddemu. Nga Allah bw'ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa, waman kaana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Omu bw'anaabeera omu mu mmwe nga mulwadde afunye obulwadde obanga alina safaari, fa iddatu min ayamin ukhar, Allah yamukkiriza okubeera nga aliwa Ramadani ng'eweddeko. Ekiseera ekyokuliwa kisiba kiseera kigazi, omuntu n'abeera nga aliwa.
Embeera eyokusatu mu bantu abatakkirizibwa kubeera nga basiiba al-haid au fi halatu nifas, ye mukyala agenze mu nsonga oba omukyala azadde gwe tuyita ali mu nifasi. Mu bimu Allah subhanahu wa ta'ala byeyakola nga birimu okusaasira eri omukyala, idha hadat au nafasat la tu'maru bisiyam, omukyala senga agenda mu nsonga ze ez'ekikyala oba omukyala n'abeera nga amaze okuzaala, sharia teyamukkiriza kubeera nga asiiba, bal innaha tunha ani siyam fi hadhihi alhala, mu mbeera ezo zaalimu sharia temukkiriza kusiiba. Ye ne bw'aba awulira nga alina amaanyi takkirizibwa kubeera nti asiiba, ng'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yannyonnyola ku mukyala afaanaganako bw'atyo, mukyala bwe yajja mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga Nabbi yayogera hadisi yali mpanvu n'agamba nti ya ma'ashara nisa tasaddaqna, bakyala mubeere nga musaddaaka. Nabbi n'agamba nti nabalaba nga musinga obungi mu muliro. Kyava omukyala mbuuza n'agamba nti walima ya Rasulallah, lwaki ffe tusinga obungi mu muliro? Nabbi n'agamba nti tukthiruna al-la'an, akyala bayitiriza nnyo okukolima, watakfuruna al-ashir, bawakanya nnyo abasajja bye babakolera. N'agamba nti ma ra'aytu min naqsati al-akli wad-din, era nti abakyala abo eddiini yaabwe erimu obukendeevu n'okutegeera kwabwe kukubeera kukendeevu. Lwaki Nabbi yagamba nti okukendeera kwabwe mu magezi n'okukendeera kwabwe mu ddiini? Nabbi n'agamba nti fadhalika, omukyala bw'abeera nga agenza okujulira mu kkooti eya sharia abalwamu abakyala babiri okubeera nga benkana omusajja omu mu kubeera nga obujulizi bumugibwako. Nabbi n'agamba nti alaysat hadha min nuqsani al-akli, ekyo tekiraga nti omukyala oyo oba min nuqsani ad-din, kiraga nti omukyala oyo mukendeevu mu ddiini. Nabbi n'atuuka n'ogamba nti omukyala oyo bw'abeera nga agenze mu nsonga, omukyala oyo tabeera nti takkirizibwa kusiiba na kubeera nti nno tasaala idha hadat walam tusalli walam tasum, kuluna bala. N'agamba nti fadhalika min nuqsani diiniha, ekyo nno kyekiraga obukendeevu bw'eddiini ye. So Nabbi yali tategeeza nti tebabeera na magezi tebategeera, wabula Nabbi yali akuba kifaananyi nti omukyala okugenda mu kkooti okuwa obujulizi, okubeera nti ye bamugattamu abakyala babiri okufunamu obujulizi bw'omusajja omu, ate bw'abeera nga agenze mu nsonga takkirizibwa kubeera nti asaala. Kino kiraga nti period eyo gy'abeeramu Allah subhanahu wa ta'ala yamukkiriza okubeera nti nno alya tasiiba. Wa innama muni'at al-mar'a min as-siyam fi hatayn al-halatayn li'annaha fi halati ad-da'f, omukyala yagaanibwa okubeera nti asiiba mu mbeera ezo, ali mu nsonga, amaze okuzaala, kubanga omubiri gwe mu kiseera ekyo gubeera munafu nnyo, tahtaju maaha ila rahatu wat-ta'am wash-sharab, omukyala oyo aba yeetagisa okubeera nti afunamu okuwummula n'okubeera nga alina byalya. Falam yunasiba ijabu siyamu alaiha, kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala teyamukkiriza oba teyamuwaako kubeera nti amukakasaako kubeera nti nno asiiba. Mu mbeera efaanaganako bwetyo sharia nebeera nga yamuta nti bw'abeera mu nsonga, bw'abeera nga azadde, abeere nga alya. Wabula Ramadani bweggwaako, ennaku ezo zaaliddemu alina okubeera nga aziriwa. Embeera eyo abakyala abasinga obungi abamu basuubira nti olw'okuba sharia yamuggyako okusiiba mu mbeera ey'okubeera nti ali mu nsonga, amaze okuzaala, n'asuubira nti era sharia yamuta n'etamukakasaako kubeera nti nno aliwa. Wabula senga ava mu nsonga agende n'okusiiba, era Ramadani senga eggwaako ennaku zaaliddemu 3, 4, 7, kisinzira mu mbeera, abeere ng'ennaku ezo aziriwa nga Ramadani eweddeko. Ekyo nno ne kiraga nti omukyala ne bw'abeera mu nsonga ze n'awulira nga alina amaanyi, ye asobola okusiiba, sharia temukakatako kubeera nti asiiba, era senga asiiba fahiya athima, afuna omusango, hatta n'okusiiba kwe si kutuufu. Wano njagala okukolawo tanbihi, okulabula eri abakyala abamu abaddira omwezi ogwa Ramadani nga guyingidde
ne baagala bamire empeke ezibaziyiza okugenda mu nsonga asobole okusiiba aleme kutawaana na kuliwa nga Ramadani eweddeko. Ekisookera ddala omusaayi guno musaayi gwa bubumbwa gwa butonde, okufuluma kwagwo ne gufuluma mu mubiri gw'omukyala gulina kye gulongoosa eri obulamu bwe. Ekyo kyakkirizibwa mu mbeera yokka ya hijja, kubanga hijja erina akaseera katono. Naye omukyala wano mu kusiiba tomira mpeke zikuziyiza kugenda mu nsonga. Gumiikiriza sharia yakuta ate neekuteerawo alwaqtul muwassa, ekiseera ekigazi mwosobola okubeera ng'ojja kuliwa ennaku ezo z'obeera nti walyamu olw'okuba wali mu nsonga. Naye ogenda okulaba abakyala abamu, abawala abasinga obungi, bw'alaba nti Ramadani egenda kuyingira, Ramadani eyingidde, n'amira empeke ne zimuziyiza okugenda mu nsonga, n'atamanya nti ate kikosa n'obulamu bwe obw'obutonde, kubanga ekyo Allah yakitonda nga tabii. Musaayi gwa butonde gwa bubumbwa gulina kye gukola nnyo ku bulamu obw'omukyala singa omusaayi ogwo gufuluma. So wali ekyekkirizibwa ku muntu ali mu hijja, kubanga ekiseera kya hijja kitono, ate tosobola kudda nti hijja ojja kugiriwa olwa safaari oluusi n'obusobozi. Naye wano ku sawm abakyala musigale mu mbeera zammwe eziri nnomo, bw'ogenda mu nsonga zigendemu. Ennaku ezo z'oli mu nsonga tokkirizibwa kusiiba, era senga osiiba ofuna omusango, hatta n'okusiibako si kutuufu. Wabula bw'onooba omaze okubeera nti nno Ramadani eweddeko ennaku ze walyamu, beera nti nno ozisiiba. Ng'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Aisha radiyallahu anha yaga nti kana yusibuna dhalika fanu'maru biqada'i sawm. Ekyo embeera yatugwangako makulu ey'okugenda mu nsonga, nga abakyala bagenda mu nsonga. Fanu'maru biqada'i sawm, ne batulagira okubeera nga tuliwa okusiiba. Wala nu'maru biqada'i salah, kyokka ate swala yo sharia teyazikuteekako kubeera nti oziriwa, z'obeera nga tosadde mu kiseera ekyo omukyala wabeera nti ali mu nsonga oba ali mu nifaasi. Nifaasi emala kiseera ki? Kuba n'abakyala nakyo bakibuuza nnyo. Nifaasi buli mukyala, omusaayi ogwo oguva mu mukyala nga amaze okuzaala gwawukana okusinziira ku bakyala ku butonde bwabwe. Waliwo ajja okumalamu ennaku 10, waliwo ajja okumalamu ennaku 20, waliwo ajja okumalamu ennaku 5, kisinziira obutonde obw'omukyala. So tuleme kusuubira nti nno omukyala bw'aba nti agenze mu nifaasi nti kimwetaagisa kubeera nga tugeraageranya ennaku nti ennaku 40. Tewaliwo haddi muhaddad, kiseera kiri limited nti ennaku 40, kubanga obutonde bw'abakyala bwawukana. Naye omukyala senga akakasa nti atukudde, wonna watukulidde. Mulimu abakyala nga asobola okutukula mu nnaku 2, mulimu abakyala nga asobola okutukulira mu wiiki. Kati kisinzira, waliwo n'omukyala okubanga nti bamulongoosezza, yayisibwa bubi, yatungibwa wuzi, nga kijja mutwalira period mpanvuko kisuke ne ku nnaku 40. Naye oli waawonera omusaayi gwe ne gubeera nga gukaze, anaabe abeere nga atandika okusiiba. Twogedde nti ekiseera waqtu al-qada muwassa, ekiseera ky'okuliwa kigazi, gukasitooterera. Oba oteredde luvannyuma lwa kiseera ki, beera ng'oliwa okusiiba okwo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Mu birala ebikkirizibwa omuntu okubeera nti nno asiibulukuka oba alya mu mwezi ogwa Ramadani, al-ajizu au al-ajizu, ye muntu alemereddwa okubeera nti nno asiiba likibari sin, olw'emyaka gye gy'alina, emyaka gye amakulu nti musajja mukadde, awangadde ekiseera kinene, akuze mu myaka, la yastati wala yatahammal, tasobola kusiiba, tasobola kubeera nti abeera mu mbeera y'okusiiba musajja omukadde. Wano tekitegeeza nti buli mukadde yenna alina envi ntakkirizibwa kusiiba. Wano tudda ku busobozi, obukadde ono bw'alina bumukkiriza okusiiba, amakulu akyalina amaanyi. Waliwo abantu gojja okusanga alina emyaka 80 naye ng'asiiba, talina mustawaana. Ate osanga omulala alina emyaka 68 ng'omulala tasobola. Kati kisinziira. Naye kabiru sinna alladhi la yastati'u siyam au yashukku alayhi siyamu mashakkatan dhahira,
omuntu owabeera nga akuze emyaka ng'okusobola talina busobozi bumusobozesa kusiiba ng'obuzibu obwo bwalina dhahira bweyolese yajuzu lahu an yuftira sharia yamuta okubeera nti nno alya oba asiibulukuka wayajibu alaihi an yutima miskinan an kulli yaumi min ramadan awo sharia kyemukakatako oba ekimukakatako oyo atasobola kusiiba olw'emyaka egitamusobozesa kubeera nti nno asiiba. Twayogedde ku kigero ekiriisibwa twagaye nti kiremu n'ekitundu. Wabula wano omuntu akuze emyaka, wabeerawo omuntu akuze emyaka ate nga emyaka gyalimu gyamuggyako n'okutegeera kwe. Musajja ali awo mukadde takyategeera olw'obukulu bw'emyaka. Kati oyo kuba nti emyaka gye gyamuggyako n'okutegeera fakidul akil n'amagezi temuli, omuntu ali awo mukadde naye nga obwongo bwe takola, oyo ate sharia temukakatako kubeera nti naliisa kubanga gairu mukallaf, oyo tavunaanwa olw'okuba sensi y'okutegeera Allah yagitwala. Naye ono mukulu mu myaka ategeera naye emyaka gy'alina tegimusobozesa kusiiba, oyo gwe balagira okubeera nti buli kanaku bw'aba tasobodde aliisa miskiini omu. Bw'aba tasobodde kuliisa, musajja mukadde ali awo tasobodde kuliisa, alina abaana, yut'amu anhu, abantu b'ab'eŋŋanda abaana be bakkirizibwa okubeera nti nno bamuliisiza, so si kumusiibira, bamuliisizaako kubanga omuntu yenna atasobola kusiiba alina kugenda kukuliisa. Kati abantu abo babeera nti abaana be we babaawo bamuliisizeeko likulli yaumi miskiinan, buli kanaku aliisa miskiini omu, ekigero kye twogedde mu mbeera efaanaganako bwetyo. Mpozi nga naatera okumaliriza mu nsonga endala ezitakkiriza muntu okubeera nti manya sharia be yakkiriza okubeera nti balya al musafiru ye muntu ali mu safaari. Yajuzu lil musafiru safaran mubaha al fitr bi ijma'i al ulama. Omuntu yenna ali mu lugendo ng'olugendo olwo lwalimu mubahan lwakkirizibwa mu sharia, so si safaru ma'asiya, so si lugendo lulimu kujemera Allah. Omuntu alina safaari agenze kwenda, mkyala gwagenze okwenda kaali eyo wala n'akwata safaari naga nti ana musafiru nzikirizibwa n'okusiiba, tolaba nga agasse ebintu bibiri. Naye wano sharia eyogera ku muntu omutambuze ng'olugendo mubahan lwakkirizibwa terilimu ku Allah subhanahu wa ta'ala olwa aya lye twakulembeza okwogera nga Allah bwe yagaa nti waman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Omuntu bw'abeera mu safaari obanga mulwadde Allah yamukkiriza okubeera nti nno alye wabula ajja kuliwa mu kiseera ekiddako. N'olw'ensonga eyo omuntu omusiibi alimu embeera. Waliwo manyi omuntu omutambuze ali mu safaari, omutambuze ali mu safaari nga musiibi alimu embeera. Waliwo omutambuze nga asafar olugendo terujja kumukosa, ajja kusobola okubeera nga atambudde ate nga asiibye nga tafuna buzibu. Hadha la basa bidhalika, si kyatteeka nti safaari yonna buli w'otambula olina kusiibulukuka, wabula lukusa kyansi Allah yagikuwa, osobodde ogikozesa oli wa ddembe. Kubanga olwo omuntu okubeera nti agenda kutambulira mu nnyonyi ali comfortable tajja kufuna buzibu, n'okusiiba ajja kusobola okubeera nga amalako nga asiibye, oyo sharia yamuta bw'aba asiibye okusiiba kwe kutuufu. Ate era ne bw'abeera mu mbeera bwe zityo nti atambudde tajja kukosebwa, naye n'asawo n'aga nti akankozesa ekyansi eno Allah gye yatuwa waddembe okulya, naye fa iddatu min ayamin ukhar, ajja kuliwa ennaku ziri eziddako nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulagira mu Qur'ani y'ekitiibwa. Kubanga lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba omusiibi ng'abantu bamusiikiriza bali mu kumuwujja, yasiibye, amakulu okusiiba kumukosezza, ayisibwa bubi nga bamuwujja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aga nti ani oyo, ne bamuga nti Salim, yasiibye. Nabbi kyava agamba sallallahu alaihi wasallam aga nti laisa albirru as-siyamu fi safar, si kirungi muntu kusiiba nga muntu kubeera nga asiiba ng'ali mu lugendo. Ekyo ne kiraga nti bw'oba ogenda kukosebwa mu kutambulako mu safaari gy'olimu nga wasiibye, al afdal, ekisingako obulungi gy'oli beera ng'osiibulukuka
naye fa'idda nga wasiibye naye ojja kubeera nti nno ennaku ezo z'olidde ng'oli mu safaari ojja kubeera nga oziriwa safaari eyo gy'olimu. N'olw'ensonga eyo kyava wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti in shi'ta fasum, bw'oba oyagadde siiba, wa in shi'ta fa aftir, bw'oba oyagadde era siibulukuka. Kikyategeeza nti bw'oba oyagadde siiba, bw'oba oyagadde siibulukuka. Amakulu siiba nga tojja kufuna kukosebwa mu safaari. Siibulukuka ng'olabye nti ojja kukosebwa bw'oba oyagadde ng'oli mu safaari. Safaari kyekkirizibwa omuntu okubeera nti nno bw'aba atambudde akkirizibwa okulya. Ye safaari emanyikiddwa ku bantu b'ekitundu nti fulaani ali mu lugendo. Fulaani ali mu lugendo nti ali mu safaari. Kati orufu embeera y'abantu be batumanyisa nti okuva wano okutuuka egindi, okuva e Kampala n'ogenda Embaale safaari, okuva e Kampala n'ogenda Embalala, oba okuva Embalala n'ojja e Kampala nti safaari. So abantu abamu bakozesa safaari ne bakitwala bulala. Oli n'ava e Kampala ng'agenda Kawempe n'aga ndi mu safaari, n'omusanga ng'ali n'omugaa nti fulaani lwaki ate oli, n'aga nti nasiibye, manya nti ndi mu safaari. Safaari okuva e Kampala si safaari ogenda e Kawempe. Kakati n'olw'ensonga etugendere safaari kyeki ekukkirizibwa okubeera nti nno olya. Naye kirala mimbabi tambihi, omuntu ali mu safaari takkirizibwa kulya ng'akyali waka nga tannayingira mu lugendo. Kubanga wayinza okujjawo ensonga egaana okutambula ate olidde. Kitegeeza omala kuyingirako mu lugendo n'otambula. Bw'oba oyingiddeko mu lugendo n'otambula, awo okkirizibwa okubeera nti nno olya. Naye oli waka n'ogamba muntereko ekyenkya, muntereko ekyemisana n'otandika okulya ng'ate tonnayingira mu safaari. Wayinza okujjawo ensonga yonna atwale eyinza okujja nga emergency n'otagenda mu lugendo ate omaze okulya. N'abantu abayinza okusanga ng'oliira awakaawo tosobola kubamatiza nti oli muki, oli mu safaari. So tumale kuyingira mu lugendo omuntu okukakasiza ddala nti ddala ndi mu safaari, awo shariya yakukkiriza okubeera nti nno olya. N'abantu abalala biidhinillah nga bwe tujja okugenda nga tubannyonnyola baani shariya be yakkiriza okubeera nti basiibuluka mwezi ogwa Ramadan waliwo embeera ng'ezze nga ddala mu butuufu obadde wasiibye naye n'ofuna ataaka, obulwadde ne bukujjira ne bukugwira, embeera n'egaana. Shariya ekugamba nti siibulukuka, naye ojja kumala oliwe ennaku ezo z'olidde mu mbeera ekujjidde ey'obuzibu. Omuntu ayinza okuba amaanyi sina mulwadde, amaanyi agalina, si mukulu mu myaka, naye embeera nejja eteebereka. N'omuntu omulala atakkirizibwa kusiiba shariya be yayogerako ye muntu azirise. Omuntu ayinza okuba azirise olunaku lulamba, ali awo ali mu kkoma, oyo takkirizibwa kusiiba. Naye olunaku senga luggwako nga tannadda ngulu, naye senga aba yasiibye n'azirika mu kitundu ky'olunaku nadda engulu n'atereera agende mu maaso n'okusiiba era olunaku lwe lutuufu. Naye senga azirika olunaku lulamba, enjuba n'egwa ng'ali mu kkoma azirise, tamanyi biri ku nsi, olwo olunaku lwazirise ajja kubeera nti nno aluliwa Ramadani bw'eba eweddeko. Hadha wallahu alam wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.